King Saha ajja mu kuyimba mu kiseera kye kimu we twali tulowoleza nti no gye twayitanga Big 3 nti eri mu kukutuka kubanga music industry ya Uganda ezebeeramu ebiwayi twabeerako ne balijidde masagazi yali masagazi eri wamala ne banne ng'abantu bebakola ki bebalabako amaaso ne bijja bitonubako omulembe gwa kasozi ne tubeerako basudde kafeero ne sebata nayingiramu awo ne tujja nga bibulaawo kati obejja mwendongo ogundi amaze okuleeta Dungeon studio muganda wa Fao Peter Sematimba alese ekidigide nyimba zize ku dakiika 5 ne tufuna abantu b'ennyimba ene yatwala tugende kati abayimbi amwe mwajjira Dr. Jose Chameleon ne mujjira Moses Sali Bebe Cool ne mujja ne president wa NUP Kyagulanyi Sentamu kati ne tubanga tutunulaawo naye abantu abo baraininga for so long kati gapu yaabwe ejjamu duo gye twanise music duo Wizo ne radio kati Wizo wajja ba inspiring abaana abo abaali babeetoolodde mwe mwajjira ne King Saha King Saha akolaawo twalowooza nti naye agenda kubaako statement gy'ateekawo only that nti wagenda olaba ng'akola kyekimu naye ng'akikola naye buki bulungi all I can tell people King Saha is talented I don't know where it went wrong but I think he's a good musician. Chicho tegeza went wrong. Kubanga bobo tunudde. I think he had the potential to do more. Okitegeera. King Saha tujja mugerageranya kubano ba fortnight, you know? Overnight artist. Oli ajeri nakola ki nasanyuka munafuna mu sente nagenda mu studio. I think he had the chance to do more. And it is still there. Yeah, and I don't know what is going on. Neither industry yafe bantu bangi abalina chance to do more. I don't know kiki ekiri waggulu awo nti waliwo wetutuukaawo ne tubaako wetugaaniraawo kubanga bw'otunulira amawanga agatulinaanye bwe tuga benchmarkingako nti bafuna abayimbi ne bajja ne batuuka ku levo z'abayimbi baffe wano mu mawanga gaabwe ne bwe bamaliriza ekiba kiddako nti kasita omala okuyita mooko w'essomero lyammwe oba ogenda ku UNEB abagatta mwenna wali ku international level so kakati kyetulina kati ate ya King Saha naawe teyasemberawo naye kati kyetulina wano nti tulina guno omulimu guno gw'obuyimbi era n'ogw'amawulire gwabadde gwagala okwonooneka nti omusajja ava eri n'agula akakamera ka DSLR n'abuuza aba TVM nti mbaleeterenga ku bifaananyi nze ndi wano empambire mu katawuni n'atandikirawo ekyalo ne kitandika omuyita munnamawulire kati omusajja atandika okusitula ebidongo neegatta ku bayimbi n'akubayo ennyimba n'afuuka ki muyimbi naye kati bw'olaba music ono you should be prepared n'otalaba bano abantu abafa basinga bayingira mu kuyimba byabakabanda be bakabampane that's why nti omuntu akeera enkya n'avaayo n'agamba Black Market yabbye YouTube channel yange naye nga kyayagala bamwogereko oba ayagala kutaka yimbo oba ina wakola ki wayagala okuguka ate n'abantu baffe ne baconsuminga such whatever incomplete drama excitement ejja kati excitement ebabweti excitement eringa bikolwa bya mukwano teri muntu eyali akoze ekikolwa kya mukwano n'amala omwezi ng'ali ku ekyo kimala nekikola ki nekigwa naye kati bw'obanga oze mu music ng'oli prepared okay I'm doing music I can tell you Kenya wali omuyimbi amuyita Ben Soul Ben Soul teri awo tegenda kugendoga Ben Soul nti olina yakapya naye kati wantu afuuka bannyina yakapya kyobola nti n'enkola ennyimba ya wano nfu bakitegedde mu COVID nti omuyimbi olina okukola gye bayita extended play oba album okitegeera naye omuntu agamba mbona munoonya hiti noonya hiti anya kugamba nti you don't select the hit bule tweyanziza you understand weekend ngovudde ku King Saha yasembyeyo weekend twaji